po jako akawuwo. Bino babituuseeko bwe badde gayaza nga batandikawo ekibiina ekibagatta ekituumiddwa kya Ddondo East NRM Flag Bearers n'ekigendererwa eky'okuddamu okubunyisa enjiri y'ekibiina kya NRM okulaba nga abantu bagenda mu maaso n'okukyagala. Abakwatira ekibiina kya NRM bendera mu kitundu kino nga bakulembeddwamu eyali ayagala ekifo ky'omubaka w'ekitundu kino Pius Mujuzi, ono ategeeza ng'ekitundu kino enguudo bwe ziri embi nga temuli butale wadde essomero lya gavumenti nga bino bye bimu ku byaviirako ekibiina kyabwe okuwangulwa mu bifo eby'enjawulo. Bitaano okuva e Kampala ali kukola naye ne beetoolera ekitundu kyabwe kino kiranye Kampala nga batambulira mu bitaba, batambulira mu binnya, batambulira mu makubo amabi ennyo. N'olwekyo nganze yali yeesimbyewo yadde saafuka MP ngenda kwongera okukolera ekitundu kino n'okukisakira n'okukisabira obuyambi. Bano era bategeeza nga Pulezidenti Museveni bw'asindika ebintu eby'enjawulo naye woofiisi we bituukira ne bibuzibwawo ne bitatuuka mu bantu. Ebintu ebiweerezebwa gavumenti bituuka mu mikono gy'abantu abatini, akabinja k'abantu akatini ne keeyagalizanga famire ne katasobola kutuusa abantu ku bantu abo balina otuusibwako. N'ekibiina nga njogere ku sayidi y'ekibiina obuweerezebwa gamba nga ssente ezaweerezebwa okunoonya akalulu zaatuuka ku bantu mu kibiina ku executive yokka. Waliwo n'omukyala asabye RDC Jemba okulondoola ssente z'emyoga ze bagamba nti we twogerera zifuuse gannyana nga Pulezidenti yaziwa bannayuganda kyokka abakulemberamu tebazituusanga mu bantu. Bateekayo ssente zaabwe ku kawunti ne bateekayo emitwalo 10 omanye ssente y'omuntu w'ekyalo ne bagamba mugenda kuganyirwa mu myoga kyekitufumisa abantu ne batulaba nga batalina magezi. Nabadde mbasaba abantu bakulu, mbasaba nabuwombeefu, ekintu ky'emyoga kyatuwonye nnyo awansi tuli bubi nnyo ekintu ky'emyoga. Daniel Kibirige omutandisi w'ekibiina kino ategeeza nti kino akikoze okulaba ng'ekibiina kya NRM kikomawo eri abantu kubanga bingi ebikolebwa naye abantu ne batabifuna. Oyagala balonde President Museveni mu kya Ddondo East, oyagala bakulonde mu kyalo gy'okiikirira, naye ng'amazima gali nti enjala eruma abantu, ennyingiza y'amaka teriiwo, kati n'otuuka awantu nga tosobola na kwogera kigambo kyonna. Ekyokulabirako kusinkana abantu abamu bamanyi nti eddwaliro mwe liri mu kitundu, naye kikwewuunyisa nti abakulembeze baffe ab'opposition basibuka wano naye tebajjanjabirako ku ddwaliro ery'e Kasangati. Naye tusaba tuyambibwe ffe, gy'otaawangudde waliyo abakuwagira. RDC Jemba wano wasabidde bannakibiina bano okulaba nga babeera bumu okusobola okufuna empeereza ennungi. Tukwatira awamu ludda ku ground buto twekumaakuma abantu abakansalazi bano flag bearers kyebakoze bekozemu ekibiina nga bakwata bendera y'NRM mu Kasangati basobole okulaba nga ebyaliwo tebiddamu mu kalulu akaliddako. Ono era agumiza bannakibiina kino wadde nga baagwa obutaggwamu ssuubi. Nadda mu kwekubagiza oba okunyumya obunyumya nga tetukola bijja kufunawo njawulo. Katulekeraawo okwekubagiza tuteeke ebbali ebyokwogera tuteeke ebintu mu nkola. Bo bakansala abalala bategeeza nti kati balina kukwatagana ne bannaabwe okulaba nga NRM bajagazisa abantu ba kya Ddondo East. Sigenda kuwewera, sigenda kubeera ng'eyawangulwa, ye nabasuubiza pulezidenti wange yawangula. Manya gali mu kibiina ga NRM, ndi flag bearer wa NRM, nteeka okudelivaringa services accordingly. Balage nti nebwankubadde nze saagenda eri agali mu buyinza gange. Ajje Samuel yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS Television. Gavumenti eteeka okuwa kya Ddondo East affirmative action okulaba nti kya Ddondo East eweebwa ssente nnyingiko okusinga ebitundu ebirala.